wetwogerera kati Chosen Becky amaze okukisiiringa embaga makeke embaga kadaali muwala wa Zainabu bakulese ku lujja batyo bwatyo munna Masaka bwandese ku lujja but it's okay mugende muzaala abalongo what to do what to hide jagala balaba olulenzi olwanzijjanjaba omutima nerunjo kyayo kyange ebisaanyi kuno lwetulya mugema leka ndifune. Yes, masanyu merere wa Chosen Becky sawa yakakati wetwogerera ye Mrs. Sekajja kyo kyawedde embaga gye tubadde tulindiridde ebbanga lyonna era nga twali twabagamba nti zijja kuba ennaku z'omwezi nga 16 lwe lunaku olwaleero era kiwedde sanyu eriri wane wa Chosen Becky ayimba luyimba ku luyimba kwegamba cacyanca owatula kutera yakabiga ekewaffe so kati kitange tomutya taluba otuga gwe wadde ngololo wakaluba naye ate omunyonyola ensonga nagitegeera luli yanyabuza tewate gwe tolina mizejo gyatategeera mukukuwolereza namugamba ekyo munnange bulijjo Chosen Becky kyaloota era kyaluwirirwa mukama kimuwadde ayanukudde essaalabuze era munnange asambira waggulu ng'ejjanze naye nga byonna bigenda mu maaso twategeddeko nti enkuba yatoonye nnyo n'efedemba kwegamba neyonoona reception gye badde bakoze naye nga essaawa yakakati wetwogerera buli kimu bakizeemu tuli mu ssaawa 7 ez'ekiro naye enkuba eri mu kutonnya nnyingi erimu n'ekibuyaga enkuba nnyingi nga bw'okiwulira naye kati tutandise n'okugyayo ebintu bye twabadde twamaze dde okukola because ebintu empewo eri mu bifuuwa ate buli kyefuuwa kyatika bwatisi ne tugamba bannange katugyayo ebintu so tables nga bwe muziraba wano kati tuziggyeko zonna ebitambaala glasses centerpieces buli kimu kibadde kyagenzeko edda tukiggyeeko because it's raining cats and dogs. You people just pray for us kubanga twalidde twagala omugole waffe tumuwa omukolo gwe obudde bukyali ssaawa nga 9:10 awo naye kati kuba wenaakeerera okay kati kino nokulabula yene yasindise enkuba ekiro nga diko wa Chosen Becky ew'embaga bali mutimbayo eat water ososindika oti enkuba ku mukolo gwa munno nga gwa leero enkuba netonye ekire ky'enkuba nga kitwala ebintu osindika oti enkuba ku mukolo gwa munno lwaki sindika enkuba oyo diko gola wa mukolo gwa Chosen Becky gwa wedding leero naku olwaleero lwokubiri leero wedding ya Chosen Becky naye oba ani yasindisa enkuba saa 7 ez'ekiro nga bali mu kutimba enkuba neesooka evuga ebintu awo naye oswadde gugenda beerayo omukolo gugenda beerayo tosasindikira bano nkuba bwoti rain iraba naye gugenda beerayo oswadde. Yes, ffe tuleke kusigala nga tukwongera eyo reception eyabadde esoose era nga enkuba yatonye neyonoona buli kimu naye essaawa yakakati embeera eri mu tteeko era tujja kuba nga tukutuusaako byonna ebitambula nga webigenda mu maaso esayidi zeeyo. Sinava ku Chosen Becky nsooke nkutwaleko olabe wano eno babadde bamuyooyoota naye ng'awanda muliro era abadde nga abayimbira n'obuyimba mmwe abatamwagaliza. Kyamwabizeemu nateera. Once more. One more time. Tell them. Tubizeemu kakati awo simanyi. Abantu beefuula abeemanyi. Mikwano, you know because we told you. Don't be like
You know, You someone find out told too, me, oh, Munda, shut the fuck Hey. bro. Uzungu bungi Ate obusungu buleeta luzungu. bani. Shut the fuck Bonyi boyomba mu luzungu. Bro, we told you. That's why you know. You better zip up. I know. eryo tuvuddeyo munnange ensonga za faaza Ssekabira mwena mwagategeddeko nti yakwatibwa kakati abantu bavuddeyo ne bava mu mbeera batandise okubanga boogera ebikankana. Ogamba otya mwana wa maama ono nuwa mutwe olunaku lw'ejjo kyaddaaki amagye nga gayitamu akola ng'omwogezi waago Chris Magezi gavuddeyo ne gategeeza nti ge galina Reverend Father Ssekabira. Kino nno kizze oluvannyuma lw'envuuvuumo okuyitiŋŋana ku mutimbagano finally era ne Bishop Sylvester Jumba naye n'avaayo n'ategeeza nga bwe bamanyikibwako bwe bategeezebwako ku kugulwawo oba ku kuwambibwa kwa Reverend Father Ssekabira. Uganda Police Force kino kye kitongole ekikulemberamu okukuuma abantu ba bulijjo n'ebintu byabwe. Era oli waba n'omusango gwa zizza gwonna nga si munnamagye nkiddamu. Oli waba alina omusango gwa zizza gwonna nga si munnamagye oba ng'asuubirizibwa oba ng'ateeberezebwa okubaako n'omusango gwe yazizza, amuvunaanyizibwako ye Uganda Police Force. Kyova olaba omuntu yenna waaba abuze nga talabikako, bakugamba genda ku poliisi oripootinge. Era poliisi yeevunaanyizibwa ku kulaba nti omuntu oyo anoonyezebwa n'alabika. Kyova olaba era bwe baba babanja omuntu tebayita magye, bayita Uganda Police Force. Nekyannaku omwogezi wa Uganda Police Force asobola okuvayo n'agamba ebintu ebyo tubiraba mu nvuuvuumo naye naffe situnnafuna bukakafu bulaga the Reverend Father talabikako era nga ffe poliisi tetumulina. Statement eyo nga yakamala okufuluma ne wayitawo essaawa wazinda abaziizo ate ayogerera eggye ly'eggwanga erya UPDF n'avaayo n'akakasa ensi era n'avaayo n'ekiwandiiko mu bujjuvu nti Reverend Father Ssekabira ffe tumulina era abadde mu lawful detention okumala ennaku 10. Nze nno mbadde mmanyi lawful detention kitegeeza kyekifo omuntu w'asobola okubeera naye omuntu oyo ng'asobola okwakisesinga omusawo, omuntu oyo ng'asobola okwakisesinga munnamateeka we, omuntu oyo ng'asobola okwakisesinga either mukyala we, either kitaawe oba maama we obutasukka essaawa 48. Ekyo kye bayita lawful detention. Ate alina kubeera mu mikono gya poliisi. Wabawo ekitongole ekirala eky'ebyokwerinda ekimwetaaze era kiripootinga ku poliisi nti oyo n'oyo bw'ati ne bw'ati tumwetaaga okuggyako nga w'amagye. Naye tutuuse ku ssira nti amagye kakati gasobola okudetaininga, gasobola okukwata, gasobola okukola arrests, kale katuzite arrests ne gadetaininga. Ekyo gye tutamanyi abamu twatuukayoko tumanyi ki ekifaayo kyekiriyo. Okiwuliriza weekaabirako n'okwata ku ttama n'ebyo byonna nga biri awo. Institutions mu nsi yonna eziweebwa ekitiibwa era ezitateekebwako ngalo ziri institutions 3. Institution esooka eya cultural institution. Eyo ne woba weeyita weryanyi kinyonyonyo kikubeerera kizibu nnyo okukwata ku bakulembeze b'ennono, cultural leaders kati nga bakabaka abo. Institution ey'okubiri ye religious institution. Eddiini kikwasa ensonyi, kikwasa ennaku okuwulira nti kabona yakwatiddwa, okuwulira nti sheikh gundi bwoti yakwatiddwa, bishop okiwuliriza gundi bwati ne bwati yakwatiddwa. It doesn't make sense. Kubanga be bantu abazze baweebwa ekitiibwa nga bali mu kiti kyabwe, kubanga bo era omukulembeze yenna ow'eggwanga ne waba alayira akwata Bayibuli mu ngalo bwati. Kitegeeza ekyo Bayibuli tagikwata nga kifaananyi. Wagenda kubaawo abali b'emyoyo abagenda okumuzzaako okumukomako singa wabaawo okutyoboola eddembe ly'obuntu oba ne wabaawo bitatambudde bulungi.
Era kyova abakulembeze bwe baba balayira oluusi balina ebintu ebyesiba ebyakalo ky'okusinziira ku buwangwa bwe gy'ava. Abantu abalala be bannamawulire, the media fraternity, the media institution. Naye bw'otuuka nga media tokyagiwa kitiibwa, osobola obbakuba emiggo nga bw'oyagala, osobola obbasensalinga. Bw'otuuka nga bannaddiini ne bo bayisa nga bw'oyagala, bw'otuuka ku bakulembeze b'ennono bakabaka nga nabo bayisa nga bw'oyagala, muganda wange gwe munnansi oba olina kwekabirako. Kitegeeza nti bano abantu tebakyafaayo ku bantu balala okujjako bo nga bayisizzaawo ekyabwe. N'ekintu kye ndi mu kwebuuza, simanyi ani abalira NRM. Mu budde buno nga mulaga muli mu kukampeyini nga munoonya kalulu, munoonya abantu kubazza mu buyinza bawongere ekisanja ekirala, n'ogenda e Masaka, mwakiddayo CCA Masaka, n'okwatamu Reverend Father Mulamba, twogera ku Ekereziya Katolika, twogera mu kitundu kya Buganda no Greater Masaka omutima gwa Buganda, twogera ku kitundu Catholic Church weesinga okunnyinnyiitira. Ate tusobola okuvaako ne tugamba nti mu ggwanga lya Uganda abantu abasinga bannansi bakatuliki, Ekereziya Katolika yeesinga population ennene ey'abannansi. You reach to an extent n'okwata Reverend Father n'otamutwala ku poliisi wabula n'otwala mu basement. Niweba waliwo information erinkize olina okuba ng'oli constituent information gyenfunye ng'ekwata ku munaddiini bwati ne bwati. Is it true? You're the same people abakera ku makya ne mucelebrating obulamu bwa Archbishop Janani Luumu buli nga 16 February. Kati ne next year mugenda celebrating Janani Luumu nga namwe ate mutandisa okukwata abakulembeze b'eddiini, nga mutandisa okukwata ba Reverend Father. Era saasira abakulembeze ba NRM naddala ba MP mu Buganda wano. Kati ba MP ba NRM mu Greater Masaka. So you're going on loggerheads ne Catholic Church ne Ekereziya Katolika mu Masaka. Musimbudde olutalo ne Ekereziya Katolika mu Masaka. Bana Uganda wakomekereza video eno nga mbasaba kalulu ka His Excellency Kyagulanyi era nga mbakoola nga 15 muveeyo mu bungi mu kuba kalulu kammwe. Otherwise Yebyo nti kati batandise okuba nga batakinga Ekereziya oba nga batandise okuba nga bakwatamu abafaatha bano bali owa myoyo, naye nti oluvaayo okwogerako kati mubatandise okuba nga mubatuzaamu emundu ekitali kituufu era kitali kyabwe si kyawenkanya. Naye nga tuvuddeko emujjukire olunaku lw'eggulo ekyabadde wali e Bulange Mengo, nakyo tekyasanyusizza bantu era twalabyeko abamu nga bakaaba n'amaziga kubanga era nakyo tekyabadde kyabwenkanya. Ono avuddeyo kubanga ayogera ku nsonga eyo eya Ssaabasajja. Tulamusizaako wenna Uganda ja message eno egende Yoweri Museveni n'ebitongole ebyokwerinda. Olunaku lw'eggulo mwayolesezza embeera ekyoboola ennono, obuwangwa, olulimi n'obwakabaka bwa Buganda. Ffe wano mu Buganda nyinimu beene Ssaabasajja Kabaka bw'atuuka mu Nantawetwa ayita wakati era yayitawo yekka. Kyewuunyisa nti basajja ba Yoweri Museveni balabye Ssebufu Bwango ng'ajja ne bamubulokinga mu makubo, sebo ne bateekawo ekimotoka kya poliisi kubanga babadde bali informed nti Ssaabasajja Kabaka asimbudde mu lubiri lw'ebbanda ajja. Gwe weebuuze mu bwongo ekimotoka kya poliisi abyamaje batadde wali ku Nantawetwa kulaga nti fe abalina amaanyi, kulaga nti tuli ba kitalo nnyo. Bwe mwakutte ne mumanyira nnyinimu Ssaabasajja Kabaka, emmotoka ne muziraba, ebimotoka ne mubirekawo, n'ayita emabbali, fe abakopi fe abayiteeyo. Lino ejjoogo lisuuse Yoweri Museveni ne gavumenti lisuuse, temusobola kumanyira nnyinimu Ssaabasajja Kabaka bwe muti. Mu nkulungo y'olubiri amagye ne gajja. Mwagala tukola ki? Mutujjukizza Obote kye yakola obwakabaka bwa Buganda mu 1966. Amagye babadde batulaga nti nammwe tumuli bawambe. Natunuulidde enkulungo yonna nga kuli amagye, olubiri lwonna lwetooloddwa amagye kubanga omwana wa Buganda
Mitembo mbanda akabako wakabi Kyagulanyi Senta Mazeko Emengo abalanga bajja temuleeta maje mwakamala okuwamba omusaaseredoti Father Deusdedit Ssekabira Father n'awambibwa mu mpamba bwetyo mwate temusobola agenda Bishop Severus Jumba ne mutegeeza nti omusaaseredoti wo kino bwekiti ne bweki tumwetaaga Father amaze wiikisi 2 ali mu ssemwayo akubibwa miggo obato amini akomewo kubanga eno gavumenti byekoze biri bisinge byamini bakadde bange ayisa abasajja kabaka Buganda gutusinze nnyo olw'abano ababuyabuya gutusinze nnyo olw'abano abajja nga tebamanyi kwambala abali mu kwonoona ekitiibwa ky'obwakabaka baffe bwa Buganda nja kwebaza abantu baffe ab'erubaga abatwegasseko ne twaniriza President Kyagulanyi banaye mwebale nnyo mwebalire ddala ate era abaana tebalina bigambo biwoomu eri Generali Muhoozi Kayinde Lugaba olw'akatambi ke yakoze nga bawoni nga mbu buli omu wanaamala okulonda mutambulirewo mugende tebaagala bino simanyi mulinda akalulu mwe baani. Omuganda agamba nti okuzaala kujaagaana naye nga si gwe azaala Muhoozi. Kuzaala kujaagaana nga tozaala Muhoozi. Waliwo baddekaawo ng'olina akubanja najja n'akonkona. Kakati bw'akonkona nga mwoliwo oba tolina ssente n'ogamba omwana genda omugambe maama ataliiwo. Omwana najja n'akugamba maama agambye nkugambe nti nno taliiwo. Ye Muhoozi. Kati oba Muhoozi atugamba okulonda tuve ku polling station ng'ayise mu tteeka ki? Tteeka ki lyayitamu? Tuli ku nsonga z'amateeka awa biragiro. Era ye tteeka ki limukkiriza okukomentinga ku by'okulonda? Yalowooza okubeera nga yakulira amagye kimuwa ebbeeta okuwa ebiragiro buli wamu n'ensonga ezitamukwatako. Mpozi agambe nti yayinayo amateeka amalala g'asomamu nga si ge gano agaffe ge tumanyi. Era amateeka gaffe gaba kuba nga gakola singa yali zayiniza dda nga yavuddeko, kubanga ekyo kyokka kye yakoze kulya mu nsi lukwe. Okitegeera? Ekyo kyokka kulya mu nsi lukwe. Mujjukire baasiba Sejjusa ng'akomentinze ku mwana oyo okuyingira amagye. Ne bamusiba ng'akomentinze ku by'obufuzi. Kyokka omwana avaayo akulaga nti bamala okulonda mudde ewaka, don't mingle around polling stations. Nga talina yadde etteeka mwayimiridde. Abantu bali mu kulwanirira amateeka, balwanyisa amateeka, tuli mu kubira mulanga ekitongole ekiramuzi yavaayo like kuzaala kujaagaana nga si gwe azaala Muhoozi. Ate oyo omwana yagenda okusuula regimu ya kitaawe ate nga yagisudde. Oyo omwana yasudde regimu ya kitaawe. N'akatiibwa ke baali bawa kitaawe internationally kaaweddewo lwa mwana oyo. Lwa muzeeyi oyo, sina mwana, muzeeyi. Mwana namunagaano oyo yenkana n'ekitange. Ne bannayuganda akatiibwa ke bali wa gavumenti ya kitaawe kaaweddewo lwa mwana oyo. Omwana oyo bukyatu ayingira amagye n'atula mu bifo ebyewaggulu, embeera zeeyongera okukaluba. Ate nga buli mbeera lwe yeeyongera okukaluba, abatuuze banoonya ki kye bazzaako okuva mu eyo embeera ekaluba. Tebasobola gibeeramu forever. Oba mukategedde akantu ako, tugenda mu protest vote. Muzeeyi Muhoozi ne bw'anaavaayo n'atulaga amakudde, ne bw'anaavaayo ne yeeyambulira ku City Square. Mukwano tolina ky'otugamba. Ojja tubuulira etteeka ly'obyogereramu ng'oggyeko okugamba nti mulimu kutiisatiisa bannayuganda. Amagye bye gali mukola tebalina yadde etteeka mwe bayimiridde, just balowooza bino bya biragiro, orders. Ezo order zijja kukola mu barracks
not on civilians. oli ku Legit TV 256 webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala naye nga sinava wano kankujjusiremu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tubekyalina bingi nnyo byokubanga tukutuusako nnaku lwaleero sigala naffe tovaawo.